Olunaku lw'eggulo Ekereziya Katolika yaguddemu enkyukwe olw'amawulire g'okufa kw'omulangira w'Ekereziya Paapa Francis. Wetutuukidde ku kitebe ky'e Vatican mu Uganda ekisangibwa Mbuya mu ggombolola y'e Nakawa nga waliwo abantu ababadde bazze okukungubagira Paapa. Nga twagala kulaga obulumi bwaffe kulaba ngu tufiiriddwa omusajja abadde atatunulira ku ddiini y'Abakatoliki bokka naye nga tunulira ku buntu nga tunulira ku omuntu. Mu bano mubaddemu n'omusiraamu atubuulidde naye ekimuleese. Abadde muntu w'abantu tabadde akyagwa abantu abo ayagala abasiraamu ayagala abakristaayo ayagala abakristo bonna ayagala wabeerewo embeera ennungi. Mwe mubadde n'omusumba w'ekkotide eyawummula Bisipe Filipi. Pope has been very capable in moving the church towards the marginalized people. Omusumba Filipi era annyonnyodde ensonga lwaki Ekereziya ekyagaanye okukkiriza abasumba okuwasa n'ensonga lwaki babishopu ab'enjawulo kino bakiwakanya. The reason is very simple. If I have a family and I am in a situation of war, how can I take care of the parish, of all the Christians on my parish, when I have to protect my family first? Omubaka wa Paapa mu Uganda, Luigi Bianco, atenderezza obukozi bw'omugenzi Paapa Francis olw'obuteebalira. Of the service of Paapa Francis. His first document, his programmatic document, was the joy of the gospel. It is important to present. Akubirizza abakkiriza okulwanirira emirembe nga Paapa Francis bwabadde akiyaayanira. Violence works and the Christians, the leaders, are called to be artisans of peace, to promote peace, and everyone, starting from the family, the local group. Mu kaseera kano ng'olukiiko lw'abakadinaali luli mu nteekateeka ez'okulonda Paapa omuggya, Bianco akuutidde abakkiriza okuteeka bannaddiini mu ssaala okuyita mu nteekateeka eno obulungi. To guide the cardinals in this important decision, in this important election. Olwaleero okukungubagira Paapa lwe kutandise mu butongole